Alright, verse train 256, entertainment news on the go, only live. Thank you so much for watching. Of course, at another subscribing, please kindly subscribe and tap the notification bell such that whenever we come live, you always notified that we are live or we have uploaded a new video. Nowhere in the know of what is happening in Uganda. Amawulire agakagwawo agali kwosya. Frank Ntambi, one of the music analysts. Analysis checho Frank Ntambi otwogerere sawa zino basebo ne banyabo asuze Luzira oluvanyuma lw'ebbanga eriisewo nga Jeff Chiwa amunoonya olw'ensonga ze yamutuusaako. Frank Ntambi nga ali ku mukutu ogumu gy'atera okubeera kigambibwa mbu yayogera ebigambo ebivoola era Jeff Chiwa n'agenda ku poliisi n'amuggulako omusango ogwa cyber harassment. Cyber harassment musango nno gwa namaddala era bangi nnyo abalozezza ku Mukkomera. Mujjukira omukulu amanyikibbwa nga Keizi eyali ku NBS ne banne bagendayokko bangi nnyo abagenze mu Mukkomera. Stella Nyanzi naye yagendayo for harassing Janet Kataha Museveni. So Frank Ntambi ebbanga lyonna babadde bamunoonya. Olunaku olwaleero atwaliddwa mu kooti era ekkooti ne bamusindika ku alimanda e Luzira gy'agenda okukomawo ate bongera okubanga batebya ebintu bino. Briefly, oba a brief background about this situation. Apparently, ensonga eyaviirako Frank Ntambi okubeera mu mbeera eriwo right now ne Jeff Chiwa kyava ku luyimba olwakolebwa Shiba, and the same song was also done by Avapeace. Apparently Jeff Chiwa ya managing Avapeace. Jeff Chiwa yali manager wa Shiba way back. Ne bafunamu obutakwatagana ne bakita bwatyo nafuna omukyala amanyikibwa nga Avapeace. Kigambibwa Jeff Shiba wabeera ebweru yanoonya oluyimba lwalina okutanga akomyewo e Uganda era nafuna one of the writers in Uganda n'amugamba nguza oluyimba. Right oyo muguza oluyimba kigambibwa nti yali yasharelingirako Jeff Chiwa example nga mugamba nina akayimba katunda ne Jeff Chiwa kirabika yalwawo according to the information I'm getting. Now right yali ayagala sente agenda awashiba oluyimba ishiba alwagala alusasulirawo, which means Jeff Chiwa abakoze ki kigambibwa mu ne Jeff Chiwa mbu nakola oluyimba oba yamuwa sente nange simanyi. So kate problem eri awo wakati wa writer yakwata sente zani teyakwata sente zani. So nga Frank Ntambi omulimu gwe gwakujja kwogera ku bino ebintu always bamukyaza ku mikutu egyenjawulo okuwa analysis ku nsonga mainly ku feuds entale zibeera mu bayimbi always bazoogerako ng'omulimu gwe kati gwakola. Frank Ntambi avaayo awa submission ekigambibwa mbu mu submission ye yamaliriza avodde Jeff Chiwa era Jeff Chiwa n'amuggulako omusango ogwa cyber harassment. Olunaku olwaleero when balukiza Frank Ntambi basebo ne bannyabo asibidde Luzira. Ka clip kolengera ku screen awo omukulu badde bamutwala Frank Ntambi bwatyo ne banne abasirikale bamuwerekedde oluvudde ku police bwati babatutte mpaka kasitola ba uniform eyo omanya abagenze bamututte n'abalalu ababbi b'obusimu bwatyo okugenda okubeera ku alimanda Luzira mpaka we banaddamu okuwulira ensonga zino. Nkimanyi abasinga mwena mwebuuza what exactly did Frank do ekyayitedde Jeff Chiwa yamuharasinga atya? Frank Ntambi okuva Jeff Chiwa yatandika omunoonya azze nga akola videos ng'agezaako okwewozaako ategeeza abantu bane sina kye nakola. Jeff Chiwa nnoonyeza bwereere. I've never harassed him. Sikola ngo cyber harassment to him. And of course one of the videos ze yakola yavaayo n'ayogera bwati ebigambo ye byalowooza Jeff Chiwa lwaki amusiba bye bino Frank Ntambi ye byalowooza. Njagala owulirize n'obwegendereza. Oli ku verse strange 256 entertainment news on the go. Make sure you subscribe,
tap the notification bell, and of course don't forget to leave a comment in the commentary section. Ntambi yayogera bwati ebigambo etulowooza nti bye byamusibiza. Ebimu ekyo kibidanga kitambula ne ngamba statement eno kanjiddemu waliwo, because I was generalizing, it was a kind of a general statement kyenayogera ne ngamba waliwo abajja mu industry eno abamu nga bakoma mu petro, abamu bamaze okutunda amatofali ga bamaze okutunda embezi zaabwe ne bajja okumanaginga abayimbi. It was a general statement, it was a broad statement, it wasn't a specific statement. It ndi ku muntu omu ani ni video kyali kusiga kifaananyi kya industry nga no batu yatunda enteze najja promoting nenga tamanyi mbuno mulimu dynamics ezimu. That's why after 2 or 3 years kimulya nagenda mu bufuzi. So it was the kind of statement nayogera nenga teri ku Jeff Chiwa as a person, but because the issue we are dealing with was surrounding Jeff Chiwa, but that statement nayogera yali geno nti bangi nnyo muffe bajja batutuuke aga Ntambi mnyambako wano zisibitegeera noberanga okungoyamba. Statement eyokubi in fact yasooka nagamba ti Jeff Chiwa olaba yatisiza okwokya Crystal Panda okitegeera, and that was a collaborating statement of what already Crystal had said, because Crystal ku NRG yayogera nakola ne screenshot na mulimu ne statement eyo nabyogera nze mukola show yo nenkyogera as a collaborating statement, as a supporting statement, as a concurring statement. So everything I said mwecho it didn't warrant to have non-defamatory affirmations zebagala okuteeka nti I was cyberbullying. Statement yasembayo yokusatule yabanyiza nengamba olaba mama waabwe yayogedde nti no bebana abali ababbi bolungujja. That was still another collaborating statement, replying what you said. Yes, what had already been said. So it is also a supportive clarification, because the video elimu kuberanga etambula when the mother is saying the same since yachikoininga nemberanga akireta. So awo nawona nze sirabawo nti wuliriza nnyo ne tujja bita nga tugenda owolereza omuntu oli ku simu anze ndi wano mpuliriza. So whatever I said, it wasn't, they are not personal attacks against Jeff Chiwa as a person. So do you omaze? No, madengamba, there were not personal attacks towards Jeff Chiwa, towards Avapeace, towards Joey Randa. It was me eyavayo nengina nenkola statement, I mean nenkola interview ne writer nembedanga nsobola okubedanga supporting the interview I did. Okay, gwe atulaba byebyo ebigambo Frank Ntambi byagamba byayogera ebyavirako emberebezi wakati we ne Jeff Chiwa. Essaawa zino twogerera Frank Ntambi atwaliddwa just a few minutes ago, like 1 hour ago, atwaliddwa e Luzira. Olunaku olwaleero ku lunaku lwennyini Shiba Kalungi lwalina concert wali ku Serena. Era Nkiwa Ntambi y'omu ku bantu ababadde beeteeseteese ogenda okubeerawo ku show ya Shiba, because abadde amukubira nnyo ekikopo mu lutalo luno. Nagambye olutalo luno lutandikira ku luyimba. Writer yawa abantu babiri oluyimba, manager wa Avapeace Jeff Chiwa ne Shiba Kalungi. Ate nga there is bad blood, tekikyaliko kweka, tewali nkolagana eryawo y'amaanyi wakati wa Shiba ne Jeff. Engeri gye baayawukana mu business, everyone decided to do his or her own stuff. So olunaku olwaleero Shiba lwalinayo concert, abamu kubadde basuubira okubaayo ye Frank Ntambi. Lwe lunaku lwennyini lwe bamututte Luzira. Make sure you endeavor to subscribe, tap the bell, and of course make sure you leave a comment in the commentary section. My name is Simple MC, Vastrange 256, wano osanga amawulire g'abaserebubo ate nga masengeke, nga masengejje, nga sikalebule, nga sikaki tambuza video.